Sabiti ewedde abakozi abawera ddala 8 ku nnimiro eno eya Royal Vanzantine Flower Farm e Wakiso kigambibwa nti baawunyiriza obutwa obusuubirwa okuba nti bwafuuyirwa mu nnimiro eno. Abakozi batandika okufuutuka olusu wamu n'amaaso okubasiiwa, abalala ne batandika okusesema, abandi ne bafuna n'embiro. Wano abafida we baviiriddeyo nga bagamba nti bannannyini nnimiro eno aba RVNZ be balina obuvunaanyizibwa ku kyatuuse ku bakozi baabwe. Bano balumiriza nti baludde nga bawulira ebigambo eby'okutyoboola eddembe ly'abakazi abakola ku nnimiro eno. FIDA n'ebitongole bino ebya women's rights ne other human rights issues bajja wamu ne bagamba ne boogera ku nsonga zino ezikwata ku kutyoboola eddembe ly'obuntu, ate nga guno si gwe gwali omulundi ogusoose, era mu ngeri ne bavumirira nnyo enkola eno ey'okukaka abakazi okugenda mu biyumba okusala ebimuli nga bamaze okugifuula eddagala eryo etali lya buntu. Si kyekyo kyokka ekyakolebwa, kubanga akulira abakozi ku kitongole ekyo yaddamu n'asindika abakozi bano ku First Care bwe babajjako omusaayi nga tebakkiriza ekityoboola eddembe lyabwe ery'obuntu oba kyebayita their right to privacy. Nantume Reste nga yessabawandiisi w'ekibiina ekitaba abalimi b'ebimuli ki Uganda Horticulture Industrial Service Providers and Allied Workers Union agamba nti okusinziira ku mateeka agafuga omulimu guno, abakozi bwe bamala okufuuyira wateekwa okuyitawo ennaku 5 nnambirira okuddamu okuyingira mu kitundu kye baafuuyiddemu, nti naye ekyennaku kirabika abakulembeze ba kampuni eno bakitegeera bulungi ku buzibu obuyinza okuvaamu, wabula ne basindikayo abakozi bano ku mpaka. This is not the first time this is happening. Last year in December, the same incident happened, and 25 women collapsed in the greenhouse because they had sprayed a chemical and made the workers enter before the re-entry time. And we are not saying that these people should stop using the chemicals because it seems like it's not possible. But we are saying let them follow the right procedures for using these chemicals. For example, the chemical that made these women, the 82 women in question today, get complications. After fumigation of the soil, the women are supposed to enter in that particular greenhouse after 5 days of the fumigation. What happened in this incident is they made them enter the night after. They fumigate that night, and in the morning, they told the women to enter and pick the flowers. And that, not only that, they normally fumigate one side, when one side the women are picking. And they can't talk, because if you come out to say, we are, the chemical is affecting us, you are most likely to lose the job. Mukyalo Vonja kalambidde nti kino kirabika kizzeewo olwa gavumenti okwesuulirayo ogwa naggamba okulema okuteekawo amateeka agakuuma abakozi ku mirimu gyabwe, wabula poliisi etegeezezza nti egenda mu maaso n'okunoonyereza okusobola okuzuula ekituufu ekyaviiriddeko abantu bano okukosebwa bwe bati.